Alright, nkulamusizaako nnyo kuliko obwakedde we bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Mawulire si malungi. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, kandibanga kaweddemu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Eri ekibiina kya PLU kigambibwa nti nno kiri mu kusattira era nga kiri mu kaseera kazibu nnyo naddala mu bino ebiseera nga tusemberedde akalulu ka 2026 general elections. Wakitwogera bwetyo jjukira gye buvuddeko emabega. Chief of Defence Force ono Muhoozi Kainerugaba yagobye musajja we mu kwatanga bunfanfe mu kibiina olw'ensonga ezitali nnambulukufu. Tukimanyi bulungi nnyo omwami anyikiddwa nga Michael Katungi ali ku wanted mu ggwanga erya United States, era bino bye bimu ku bitiisizza Muhoozi Kainerugaba okubanga yeesikamu n'agamba nti no nange luno luyinza okuba nga luntwaliramu, kwe kusalawo afayalinge out musajja we Michael Katungi. Ki ekimulangibwa ye lwaki beeraliikiridde nnyo newankubadde amugobye, bino tebigenda kukomekkerezebwa bulungi oba si bya kukomekkerezebwa kati, kubanga bino birinkingiramu ne Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba byandimutwaliramu. Ngenda kuba nga mbikutuusaako naye ng'oli ku Yugi Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza bw'otannatweyungako kutegeeza kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otugoberera ddala bulungi nnyo. Mbaagala nnyo nammwe abali mu diaspora. Kakati amawulire agagwa mu US mu America bataddewo ekibaluwa kibakuntume eri ku ba Ugandan diplomatic omuli Michael Katungi olw'okuba nga yeenyigira mu ddiiru ezimenya amateeka ezibalirwamu obukadde bwa Uganda 2 billions 2. Olowooza yandibadde ddiiru kyeno. Kigambibwa nti ono abadde akwatagana n'aba Mexico nga bagenda mu maaso n'okudiiringa deals ezimenya amateeka mu ba drug cartels, era ze zimu ku nsonga eziwandiisiza Omumerika ekibaluwa kibakuntumye nga bamwetaaga. Ugandan diplomat ono Michael Katungi Impeire yamaze dda okuba nga ayindiketingibwako mu ggwanga erya US olw'obumenyi bw'amateeka nga ye military grade weapon, nga ye military officer abadde agenda maaso n'okuba nga yengaginga military grades weapons mu ggwanga erya Mexico mu ba Mexican drug cartels, era ze zimu ku nsonga lwaki Omumerika amwetaaga. Okusinziira ku source kigambibwa nti nno United States Justice Department Katungi Munnayuganda era nga national mu connectinga gavumenti n'emirimu mu ggwanga erya Uganda wamu n'Abamerika, era abadde akolera wamu n'Abannakenya ku National Elisha Odhiambo Asumo. Abadde ayinquiringa End User Certificate EUC n'adelivaringa verification protocols. Mu kibiina kino abadde akola bukubirire nnyo okulaba nga amateeka tegatwalibwa mu ngalo ku kulwanyisa ebigenda mu maaso n'okugulibwa ebya military wakati w'eggwanga erya Uganda, eggwanga erya Kenya, ng'ebyokulwanyisa bino ebigenda mu maaso n'okutranslatinga nga bigulibwa wakati wa EUC ne DVP. Okusinziira ku documents ezibadde zifulumizibwa, abadde alina okumakinga sure nti nno ebyokulwanyisa bino bigulibwa mu mikono mirungi era nga tebigenda mu mikono gy'abamenyi b'amateeka nga ba terrorist organizations ez'enjawulo ezitekinga arm ku ggwanga. Naye kigambibwa nti ono baamukutte lubona era nga bamulinkinzeko omusango gw'okudiiringa ne ba drug cartels mu ggwanga erya Mexico. Bino olwagudde mu matu ga General Muhoozi Kainerugaba n'agamba ewannyo waawo tujja kunsibako matu ga mbuzi kundiisango. Kyabadde alina okukola kwe kugoba musajja we nfanfe mu kwatangabo gw'abadde ayagalanga ki. Katungi abadde amanyikiddwa nga police advisor
eyaemployingibwa ne gavumenti ya Uganda mu bitundu ebyenjawulo nga badde akola emirimu egy'enjawulo nga Deputy Head of Missions for the Uganda High Commission era nga Security Logistics Officer associated with African Union Commission byemu ku bifo byabadde agenda maaso n'okukakalabizaamu emirimu gye. Abadde asaavinga nga security advisor mu Tanzania, Sudan, Ethiopia saako ne mu ggwanga erya Kenya okusinziira ku ggwanga erya US erya America. Katungi ono Michael Katungi mu virus meeting zaabaddemu eza drug cartels mu Cape Towns, South Africa and London, UK, kigambibwa ya offeringibwa abadde afuna okuva mu EUC saako ne mu DVPs okuva mu various countries mu mawanga ag'enjawulo nga beexchanginga 2% commission off ku byokulwanyisa oba ku deals ez'obulabe ezibadde zigenda maaso n'okukolebwa mu mawanga ago. Mu mwaka gwa 2021 Michael Katungi yakontestinga okuba member wa parliament for Butemba country in Kyankwanze district era yajjanga independent candidate era n'aluzinga akalulu era yaluzinga akalulu gye buvuddeko emabega we yakoncludingibwa mu National Resistance Movement NRM primaries teyasobola kuyitamu. Mu mwaka gwa 2024 yalondebwa nga diaspora head of the Patriotic League of Uganda PLU. Muhoozi Kainerugaba yamulonda n'amuteekako omukono asobole okubeera nga yabakulira diaspora eya Patriotic League mu ggwanga erya nga Uganda mu mawanga ag'ebunaayira. Kakati nno pressure groups ezaleadingibwa ne General Muhoozi Kainerugaba, the Chief of Defence Force CDF saako era yenga y'omu ye mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu indicatements eziraga eziri unseal mu Eastern District mu Virginia, United States yakyajinze Bulgarian arms trafficker saako ne foreign national endala 3 ezigenda maaso n'okwemulugunyizibwako okudistributinga cocaine saako ne byokulwanyisa kitwandiyise firearms n'ebirala bingi. Muno nno bagassemu machines guns, emmundu saako ne destructive devices ezikozesebwa mu ntalo. Kakati neno drug trafficking musango gw'amaanyi nnyo mu ggwanga erya US era singa banaagunoonyerezaako obujulizi ne buvaayo omusango ono ne gumukka mu vi kitegeerekeka nti Uganda ejja kusindiikizibwa okukwata bano abamenyi b'amateeka omuli Michael Katungi okubawaayo mu ggwanga erya US basobole okuba nga bavunaanyizibwa. Materials badde bakozesa zipapootinga ne resources mu Foreign Territories Organization kigambibwa nti no zonna zibadde zikozesebwayo abayeekera bano zibakozesa Katungi abadde abyenyigiramu abadde ateekamu omukono ogw'amaanyi engeri gye kiri nti nno yabadde avunaanyizibwa mu bifo eby'amaanyi ebimu okusinziira ku indicatements mu mwaka ogwa September 2022 Peter Dimitrov Mashev saako ne Kenyan National Elisha Hodriambo Asumbo Katungi Imperire Michael saako ne Tanzanian National Subiro Osimudu Mwampiga basupplying military grade weapons mu Mexico mu drug cartels bwekigambibwa. Mu particular bakatero bano abali mu Jalisco, Nueva Genoricia n'abala abali mu Mexico Most Violent
Prolific Transnational Crime Organization bano nga badde bajja banoonyezebwako. Kigambibwa nti nno bamaze okyapuruvinga era nga bakikakasa nti omusajja ono abadde bino abyenyigiriramu ddala bulungi nnyo. Weapons ezibadde zikukusibwa nga zitwalibwa mu drug cartels okubayambako okukola obumenyi bw'amateeka saako n'ebintu ebyenjawulo. Mubaddemu machine guns, rocket launchers, grenades, night vision equipments, sniper rifles, anti-professional mines saako ne anti-aircraft weapons. Zino ze zimu ku zibadde baddiringirako ndowooza olaba Omumerica lwaki tayinza kwebaka ng'ebyokulwanyisa nga bino bigenda mu maaso nga bikukusibwa eri balabe baayo. Ekyo tayinza kikkiriza wadde n'omulundi n'ogw'eddagala. Wano waakiri aluma n'ogwengulu okusobola okulaba ebikolwa nga bino nga bikkakkanyizibwa. Bino nno biraga nti nno defendants bakakasizza nti CJNG intended bakikakasa nti nno era bayintendinga okukozesa ebyokulwanyisa bino ba weapons nga bino okugenda mu maaso mu trafficking, mu kukusibwa saako n'enjaga nga biyingira eggwanga erya United States. Kati America akulaga bulungi nnyo nti nno obumenyi bw'amateeka tebusobola kuggwawo singa bano baana bati bakwatiddwako okubanga enjaga ekukusibwa ng'eyingira mu America saako ebyokulwanyisa nga biweebwa ba drug cartels tebalina ngeri ki gye bayinza balwanako kubanga nabo ebyokulwanyisa baba babiina era nga basobola okwerwanirako ddala. Kigambibwa mu February nga nnaku z'omwezi 2025 CJ gangs yaresignatingibwa mu Foreign Territories Organization mu meetings ezatulibwa ez'enjawulo. Musekinnoomu yali presentinga CGNG McKeeve agamba bali bagruinga okwarranginga coordinatinga n'okuparticipatinga mu illegal arm transactions nga bagezaako okwewala okudetectinga ne international saako ne US law enforcement bano badde babateerayo akabega okusobola okulaba nga obumenyi bw'amateeka buno butambuzibwa. Ngezaako okulaga obuzibu General Muhoozi Kainerugaba bwayolekedde mu nsonga eno olw'okubanga musajja we yakwatiddwa mu nsonga eno. Mashiv agamba yakuluutinga Asumo nga corrupt obtain. Kigambibwa nti EUC okuva mu United Republic of Tanzania ya authorizingibwa importation omuli ebika by'emmundu bino AK-47s saako ne test shipments. Mashiv agamba beexportinga 50 AK-47 automatic assault rifle saako ne campaigning magazines ne ammunitions mu Bulgaria ne bayutilizinga EUC okuprovidinga okuwa omwaganya asuuma okuva mu ggwanga erya Kenya okuprovidinga ebintu bino muno nga mugase ne Imperial Katunji Michael ow'eggwanga erya Uganda. Kakati obuzibu Chief of Defence Force bwayolekedde bw'amaanyi nnyo mukwano gwange. Kati ye Chief of Defence Force agamba wati Muhoozi Kainerugaba agamba nti ensonga zino tugenda zikwata na kisajja kikulu twabaawo akola nsobi mu nsonga eno. Michael wabanga yenyigidde mu kikolwa nga kino kitegeeza nti ekibiina ekya PLU kiri mu buzibu saako ne kiyamaani waakyo Muhoozi Kainerugaba era nga yo abo abali mu diaspora bagamba abawaddeyo Michael Katunji
okusinziira ku mawulire agava mu source mu USA gagamba nti bano balina okuba nga beewaayo batwalibwe mu ggwanga erya US basobole okuba nga bavunaanyizibwa ku misango gye bazze bakola olw'okuteeka ku nsi yaabwe ku bunkenke okusobola okuba omwaganya abatujju okubeera nga bayeekera eggwanga lya America. Ate ejjukira Omumerika wekituuka ku protectinga abantu be wabaako obumenyi bw'amateeka bw'alwanyisa n'akizuula nti no waliwo abawa sapooti ensonga eyo teyeesikaamu abajja kukola kyonna kyonna ekisoboka okusobola okulaba nga omuntu oyo akwatibwako. Kati tumanyi kikigenda kuddirira wabula kitutegeddeko nti Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba kyakoze kwe kufayalinga musajja ono Michael Katunji asobole okuba nga ayabulira ekibiina ekya PLU. Ng'olowooza kino kinaagezaako okutaakiriza Muhoozi Kainerugaba eri Abamerika obutavunaana nga ye kubanga ono omusajja wekitegeeza bwe kimu ekibadde kigenda mu maaso n'okukolebwa Muhoozi Kainerugaba ateekeddwa okuba nga akimanyiiko. Kati bwe buno obuzibu bwolekedde wabula gavumenti y'eggwanga Uganda kubanga ati ensonga zino zikwata ku state zivudde ku kibiina ziba zikwata ku state nga ye ya Uganda tenaba kuba ng'evaayo ng'eyanukula ku nsonga eno era tenaba kuba ng'evaayo tugambe nti obe eve mu musajja waayo emusindikeyo oba emuvunaane bagamba bakyanoonyereza basobole okuba nga bafuna obukakafu. Ye Michael Katunji tanaba kuba nga avaayo naye akyakiipinze silent ku bimwogerwako okuba nga avaayo yeewozaako ekikulaga nti no gwandibanga omusango bye bamwogerako byambuse dda mu vvi era ne waatandikira talabawo. Jjukira nti nno aba government officers naddala ba high ranking officers bakozesa omwaganya guno okuba nga balina amaanyi n'obuyinza ne authority okukozesa ofiisi zaabwe mu bukyamu okusobola okulaba nga beegaggawasizaamu kulaba nga bakumpanya ssente z'omubi bw'omusolo bagenda maaso ne mu bikolwa ebimenya amateeka kubanga amateeka balaga nti go gaba tegabakwatako. Kati wano wetwolekedde ndowooza olaba ensonga weerinye enkandago tetumanyi biki bigenda kuddirira naye gwe ky'obumanya kino kyasindikiriza Muhoozi Kainerugaba okugoba musajja we omugobera nno ddala completely era n'agamba tayagala mwesembereza ng'era ensonga zaawe agamba nti ono America mutaddeko ekibaluwa kiba kuntumye bamunoonyerezaako olw'okudiiringa ne drug cartels mu ggwanga erya Mexico nga baddiiringa mu cocaine enjaga okukusa emmundu okukusa bbomu ebyokulwanyisa ammunitions ez'enjawulo aircraft ebyokulwanyisa byonna ebikozesebwa mu lutalo ono abadde abidiiringiramu. Kakino kitadde ekibiina kino ekya PLU ku bunkenke okusobola okulaba nga bino bibasobedde bibabuzeeko omutwe n'amagulu era basobeddwa ewaka ne mu kibira wabula kibadde balina okukola kwe kwesenda ne beesululwa bba ne beesuula okusobola okulaba nga omusango guno tegubatwaliramu. Ngenda kubanga nkulekerako akatambi kajje n'Omuhoozi Kainerugaba owulire ebiki bye yayogedde ku nsonga eno ng'agenda mu maaso n'okuba nga ayogerera ku mukolo ogw'okuba nga ba high ranking officers bawummuzibwa abannamagye b'eggwanga lino erya UPDF. Alina ebigambo bye yayogeddeko ku nsonga eno eri musajja we Michael Katunji ojja kuba nga obyewulirirako. Nja kusaba ojjaawo mu comment section oterewo endowooza golowooza Muhoozi Kainerugaba ku lunaawona yo waayi olowooza bigenda kuggweerawo oba US egenda kuteekawo amaanyi ag'enjawulo okusobola okulanga bano ebavunaana olowooza ki ku nsonga eno. Kujukiza oli ku Yogi Update TV kosinza obba nga otuwuliriza nagaye gwagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Baganda bange mbagaliza olunaku olulungi abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo nkulekeddeko akatambi kajje n'Omuhoozi Kainerugaba ng'agenda mu maaso n'okwogera ku nsonga zino owulire biki bye yayogedde biki ne pulaani n'enteekateeka kizaayina ku musajja we. Mbagala nnyo era nga mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba. Ladies and gentlemen, good afternoon. Let me start by expressing my profound happiness to be here with you on this day as you retire. I saw many old faces, many familiar faces that I have not seen for a long time, and it's only then that you realize that actually a lot of time has passed. So I congratulate all of you
and well done. Well done. The time of service and for reaching this day. I will go through my prepared statement because it has most of the ideas that I want to communicate. Our dear comrades who are today retiring from active service, I greet you all in the name of our great and strong Uganda People's Defense Forces. Congratulations on reaching this day. And as you know, in our line of work, we expect to be called upon to make the ultimate sacrifice for our beloved country. For Uganda, our fatherland, no sacrifice is too great. The officers and men of the UPDF have been